okuyitani Emmanuel Sekago nkulaza akapapula kano genda okasome ate nkakuteeredde ku email eno kampani y'abazungu eno yatandikawo mu 1946 be basooka okufuna ettaka eryo nga bagiyita Uganda Company. Mu 1958 ne bagiguza omuyindu gwe baali bayita Prabhudas Kalidas Shah. Prabhudas Kalidas Shah n'agiguza kampani y'abaddugavu nga bagiyita Industrial Coffee Growers Limited. Uganda Coffee Growers Limited ne bagiguza East Mengo Growers Cooperative Union. Fe ne tujugula ku from East Mengo Growers. So ekyapa kiri kati kirina emyaka 78. So mu myaka egyo 78 kikoleddwako abantu groups nga 4. Bali abazungu abasooka, abayinda baddako, abaddugavu baddako, nange omunamagye yaddako nenkolerako bye nali nsobola kati nabana abachina abaliwo. So that is the brief background eyana Munkekera Council Estate. Afande kati tulowoze inda kekadde bannayuganda tutandike okwettanira enkola ya industrialization nga tugezaako twadde nnyo mu agriculture mu byobulimi. Kekadde tugende mu makolero afande. Muzeeyi abagamba buli lunaku tulina 4 sectors. Zonna zikwatagana. Tulina manufacturing, tulina agriculture, tulina tourism, tulina ICT. So zona sector tezija twagala manufacturing yongereko nga agriculture bwefuna omutindo omulungi. Ne bwogenda ekapeeka kati ennima yawo kumpi awo ne industrial parks tekyali eri intensive kubanga balimira katale ke balabawo. Mulaba abantu balima miyembe, balima enanasi. They are going into bagenda mu kulima okwa intensive, not extensive, because amataka matono eyo. So bagenda mu intensive agriculture. So the 4 sectors zijja kusigalawo: amakolero, then obulimi, obulambuzi ne ICT. General, wenachi wayogedde ko nti amakolero gokka gayinza okutamalawo obwavu ate nga kikiroto kyaffe. Okubona abagagga waleetini. FDI simanyi bwe bagiyita mu Luganda. Foreign direct investment tesobola kulwanyisa bwavu bwa maka. That we twava ne tulowooza nti okulwanyisa obwavu bw'omu maka tuteekewo esente z'omuluka, ensawo y'omuluka abantu gye basobola okwewolamu bakole bye bakola bye banaatunda mu ezo parks ze tunaaba tuzimbye. Afande kati ekimu ku kisemba yogedde ku parks ez'enjawulo zonna nga bw'ozogedde ku n'engeri gye zisobola okuyamba Bannayuganda okweyimirizaawo. Ekirooto tulina kirooto kya industrial parks 25 naye ndowooza 12 ze ziri active. Nja kubasindikira data. Ndowooza 12 oba 13 ze ziri active. So buli wamu awasoboka wajja kufuna either standalone industries nga zino eziri wano nga Bukoona, nga Atiak Sugar, nga company ya Starch somewhere in Parisa. Naye tujja kuba n'amakolero, the industrial parks eziri planned ziri 25 ate ne standalone industries nazo nyingi kati because manufacturing yeyongedde nnyo contributing I think 18% to either 15 or 18% of the national GDP. Ande ayogeddeko ku Moleso ne relevance yaagwo. Omoleso afande ogwogerako kitubadde Bannayuganda bagwetaaga mu kiseera kino ekye gugendo bayamba. Naye ekyo kibuuzo kya abaagutegese
yes abagutegese balala bo ndoza nabo bali bamusiga nsimbi mu ngeri yaabwe because abagutegese nze nabo wadde blessing buwi so kamba sabire kansubire bajja kukola loss